Essula ya 26. Ng'omuzira bwe gutasaana mu kyeya era ng'enkuba mu biro eby'okukunguliramu, n'ekitiibwa bwe kityo tekisaanira musirusiru. Ng'enkazaluggya mu kuwaba kwayo era ng'akataayi mu kubuuka kwako, bwe kityo n'ekikolimo eky'obwereere tekigwa. Oluga lusaanira mbalaasi, olukoba lusaanira ndogoyi, n'omuggo gusaanira mabega g'abasirusiru. Toddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe buli, era naawe olemenga okumufaanana. Oddangamu musirusiru ng'obusirusiru bwe buli, alemenga okuba ow'amagezi mu kulowooza kwe ye. Aweereza ebigambo mu mukono gw'omusirusiru yeesalako ebigere era anywa okufiirwa. Amagulu g'awenyera galeebeeta buleebeesi. Olugero bwe lubeera bwe lutyo mu kamwa k'abasirusiru. Ng'ensawo erimu amayinja ag'omuwendo omungi eri mu kifunvu eky'amayinja, bw'atyo bw'abeera oyo assaamu ekitiibwa omusirusiru. Ng'eriggwa erifumita omukono gw'omutamiivu, olugero bwe lubeera bwe lutyo mu kamwa k'abasirusiru. Ng'omulasi afumita bonna, bw'abeera bw'atyo oyo agulirira omusirusiru n'oyo agulirira abo abayitawo. Ng'embwa edda mu bisesemye byayo, bw'abeera bw'atyo omusirusiru addiŋŋana mu busirusiru bwe. Olaba omuntu ow'amagezi mu kulowooza kwe ye, omusirusiru asuubirwa okukira ye. Omugayaavu ayogera nti waliwo empologoma mu kkubo, empologoma eri mu nguudo. Ng'oluggi bwe lukyukira ku ŋŋango zaalwo, omugayaavu bw'akyukira bw'atyo ku kitanda kye. Omugayaavu annyika omukono gwe mu kibya, okuguzza nate ku kamwa ke kumukooyesa. Omugayaavu alina amagezi mu kulowooza kwe ye, okukira abantu omusanvu abayinza okuleeta ensonga. Ayitawo ne yeeraliikirira olw'empaka ezitali zize, aliŋŋanga akwata embwa ku matu. Ng'omulalu akasuka emimuli, n'obusaale, n'okufa, bw'atyo bw'abeera omuntu alimba munne n'ayogera nti sizannya buzannya. Enkunga zibuze, omuliro kyeguva guzikira, era awabuze omugeyi okuyomba kuggwaawo. Ng'amanda bwe gakwata ebisiriizi ebyokya n'enkunga bwe zikoleeza omuliro, omuntu omuyombi bw'akoleeza bw'atyo oluyombo. Ebigambo eby'omugeyi biringa ebiwundu era bikka mu bisenge eby'omu lubuto. Emimwa eminyiikivu n'omutima omubi biringa ekintu eky'ebbumba ekibikkiddwako amasengera aga ffeeza. Akyawa akuusakuusa n'emimwa gye, naye atereka obulimba mu ye. Bw'ayogera ng'eky'okwegonza tomukkirizanga, kubanga mu mutima gwe mulimu eby'emizizo 7. Okukyawa kwe newaakubadde nga kwebikkako obukuusa, obubi bwe bulyolesebwa mu lwatu mu maaso g'ekibiina. Buli asima obunnya aligwa omwo, n'oyo ayiringisa ejjinja liridda ku ye. Olulimi olulimba lukyawa abo be lwafumita, n'akamwa akanyumiriza kaleeta okuzikirira.